po jako akawuwo. Central government zeteeka mwaga amalwaliro ntono. Bannakibiina ki Forum for Democratic Change basinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kitebe kyabwe Najjanankumbi ne bayozayoza Dr. Joseph Epodoi omusawo ku ddwaliro lya Soroti Referral Hospital olw'okwevaamu ng'ayombera gy'asaka n'alongoosa abalongo abazaalibwa nga beegasse. In theatre we found that they were sharing the liver, the left lobe of the liver, the live one. They were sharing the thoracic cage and the other organs, the heart, the intestines. We're quite separate, so that gave us a leeway. Abalongo bano bazaalwa Joyce Alinawe w'emyaka 21 ng'abadde asoma senior ya kusatu nga mutuuze mu district ya Kaperabyong wabula ng'ebyembi omu ku balongo be yali afudde ate ng'omulala mulamu ekyawaliriza abasawo okumusindika mu ddwaliro ekkulu e Mulago awali basuubirwa ebyuma ebisobola okutaasa obulamu bw'omulongo omu wabula ebyembi omulimu ne gukaluba olwo Dr. Epodoi ne banne mu ddwaliro lya Soroti Referral Hospital kwe kuguyingiramu era ne bawangula olutalo luno olw'okutaasa obulamu bw'omulongo omu. Badde bonna n'ono bamutte baziike baddeyo bakuume omufu ng'alina omulamu. Omanyi waliwo ebintu byetaaga kulowooza nga nali badde ndowooza mbuolwaleero Ministry ya Health n'omuntu eyatwesibako nga President yali badde yakoze statement ennene ku nsonga eyo kuba tebayawudde balamu abalamu esitole endala ne baabadde ki okuliko omufu okumala ennaku. Amyuka Ssaabawandiisi wa FDC Harold Kaija agamba nti omulimu Dr. Epodoi gwe yakoze gwa buzira era nga gwongedde okukakasa nti Uganda erina abasawo abakugu ng'ekibabulako bye bikozesebwa mu malwaliro gye bakolera bw'atonna n'ennyo abasawo mu ddwaliro ekkulu e Mulago olw'okugoba abalongo bano nga balinga bagamba nti n'omulamu yalina okuziikibwa ne munne yali amaze okufa. Dr. Epodoi yakoze ekyobuzira kyendowooza nti kituwa essuubi mu basawo betulina mu Uganda. Tulina abasawo balungi n'ekyomukisa omubi tebawo babikozesebwa ne balabika ng'abatali basawo balungi. Kaija agamba nti embeera y'amalwaliro ga Uganda ekyabulamu ebikozesebwa ekiviiriddeko abantu bangi okuleka obulamu bw'ensi eno n'okusingira ddala abakyala abazaala wasinzidde okusaba gavumenti okozesa obulungi ensimbi z'omuwoomusolo ssaako n'ezo ezigiweebwa abagabirizi b'obuyambi ezimba amalwaliro agali ku mulembe agalimu ebikozesebwa ate nga gamala okutaasa n'okujjanjaba bannayuganda. Bwe yagendayo bambi ng'ebyokusaba ebibeera bizibu ne babaawo bitakozesebwa ebimala. Nasi yafa aza. Teri kulya mu nsi lukwe oba mu muntu ng'ogwo nti omuntu akoleredde eggwanga bw'atyo naye n'afa ki bwetu. Kubanga bannaffe abaatuwamba tetukola mu buwambi bo ensonga olwaleero gwe balwala batandika okulowooza okujjanjabwa nga bali Kenya Mwagakana. Olujja ne bakkirira South Africa, ne bagenda e India, ne bagenda e Germany, ne bagenda mu America. Naye nga ssente ezibatwala eyo ze zizo nange zetuwanga omusolo. Stephen Tumusime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Naye buli lwesala constituency naddala nga yeewala omubaka afuna obukaddaga